kale nga tutandikidde wano ku nsonga za Paul Job Kafeero. Ensonga za Paul Job Kafeero jaweze emyaka 19 bukyanga Paul Job Kafeero afa era ku Sunday nga 17 ebujaweredde ddala era enteekateeka eno okujja wabadde bategeseewo ekivulu ky'okumujjukira abaana ba Paul Job Kafeero badde bakitegese n'olw'ensonga nti bakyalina enkaayana nga baagala okuzuula ani mwana wa Kafeero atali mwana wa Kafeero. Ensonga ezo zatuuka mu ofiisi ya minisita Balamu w'abaana n'asobola okuba ate nga abiyimiriza naga basooka kebera DNA basooke baziikule Paul Job Kafeero. Era okuzikula Paul Job Kafeero kwe kwasobodde okuba ate nga kwasaanikiddwe okusabira mu Kampala mwe basabidde Paul Job Kafeero olw'ensonga nti kiri ekivulu tekyasobose kubaayo. Bisirikirwa yabaddewo nnyo kubanga abaana bali DNA beyasuula balaga nti bisirikirwa ono y'omu ku basinze okutunda ebintu bya Paul Job Kafeero wabula abyeganye nnyo era mu kusaba kwonna nga bwe kwali faaza yakulemberamu okusaba alina obubaka bwe yabawa nga beebaza bannabitone okuba ate nga bajjukidde okusabira Paul Job Kafeero. Nebaza nga bannabitone abaawulya eddoboozi lyamu emutuukirivu ne musalawo ne mukuŋŋaananga okusabira bannammwe era bannaffe. Bajjajjaffe baatugamba agali awamu mwegatta nga mwe mwali mu bulamu buno nga mutuweereza nga tugaba mu bitone byammwe nga byabawa ate ne mmanya nti mwoyo nga bwe yakiriza era atukubiriza ti ddala eri obulamu obutakola ki obutagwawo ne mwegatta ne muweereza ekitabo kya Musa mwena ne muva gye muvudde ebweya ne mulaga obumu bwe mutyo Omukama agulumizibwe. Kale yembeera bwe yatambula bwetyo kati nno bannabitone ab'enjawulo mu kusabira okujjukira Paul Job Kafeero bisirikirwa bwe yakwata akazindaalo yasooka kwennyonnyolako byonna nga bwe baabiyitamu wabulako mu kujjukira Paul Job Kafeero bisirikirwa mu mbeera yonna abaana gye bamuyisizaamu okumuvuma na biki byonna agamba yabasonyiye. Wulira, nvumiddwa nangiddwa naye nze mbasonyiye kubanga nze simanyi kusiba busungu. Maaka jangu wano maaka oyo omwana oyo azze n'ambuuza naye nga saagala namutunuulira naye maaka nkusonyiye kubanga muwubisiddwa mulimbiddwa ate abakyala abamu bamukyalina obujja nga n'omuntu yafa. Mwana wange bye kifuba Pawulo ng'agenda okufa namuwa obweyamu kuba yatunula waggulu bw'ati n'aga nti ngenda kufa. Mukama ntutte nkukkuluma siresa musaayi gwa bisirikirwa mu baana bange ne muwa obweyamu ne mugamba Pawulo abaana bo batisigala baana. Era bwe yamala okyogera kuba nali nkubidde misa akiro ku makya Semakula yatuuka n'enta mukwano gwe n'omumuwa misaaki. Abaana bano mayinja abaana bano singa babalaba ne bagwa ne ku ttaka kubanga taata wamwe teyayina ssente Pawulo teyayinaayo mulimu gwonna mulala wadde mwaga nti yava eranda nene ssente n'enzibba yali tayimba yali mulwadde yajja tayina ssente. Bisirikirwa nga nnyonnyola byonna bisirikirwa nnyonnyodde na kino abaana bagamba nti waliwo ekibooziboozi ekyaliwo nti bisirikirwa yagoba abantu mu ddwaliro nga Kafeero agenda kufa kyali kitya ne ssente ezayingiza taata wamwe mu ddwaliro ensambya muwala bamuyita Sarah akola mu Stanbic CEO Uganda Bank Uganda Wasako whatever yeyandetera emitwalo 7 okumutwala mu ddwaliro. Sirina muntu gwe nagoba mu ddwaliro ebyo bya bulimba nali sirina buyinza naye omuntu bw'alwala yeekyawa Dr. Raymond ensambya hospital asobola okunjulira yamuyita n'amugamba jangu abantu bano bonna bafuluma ffenna twafuluma n'amugamba ekyandeeta e Kampala waali kunoonya ssente naye mu bantu abo bonna bwe waba waliwo omuntu gwe bayita ssente si kyamwagala mpitira mukwano gwange bisirikirwa yogera erinnya eryo dokita gyali ensambya akimanyi. yoyo nno bisirikirwa ku nsonga y'okuziikula Paul Job Kafeero kola DNA akiwakanya naye agamba nti abaana be bakibasazeewo ye talina buzibu naye bannange mweddeko mukkakkane ntereere
ebintu ebitono ebisigaddewo bwe biba ebimuzikuza bannange ekiramu mukiwe ekitiibwa munoonyeeyo fomati yonna endala egenda okubawandaga muntu omwami oyo mumuleke mbeegayiridde naye bwe muba nga kyemusazeewo nze siina buyinza mwonna abali bamuvuddemu oba muli 10 oba 40 ekyandagirwa nja kukikola nga sibeebuuzizzaako nina okusiba kaviyeti ku kyapa ekyo naye amannya agampeebwa abantu abamu bafudde. Sande yafa yaŋŋamba genda mu kyaki naŋŋamba gweoli mukristaayo bubaga ogimanyi namugamba ngimanyi naga agenda onoonye omukulu w'eddiini Cyprian omugamba ntereko omukono omulala jjajja ali London omulala baali bamuyita mwami Kizito naye yafa abasinga bafudde risaaki waali ekyo kyekyandagirwa era nja kukikola n'ekyapa kyammwe nkibaddize. Okiwulidde Mr. Semakula naye ku nsonga ya DNA okuziikula Kafeero takiwagira naye abaana baba basazeewo owulira ku nsonga eyo Ronald Mayinja naye ng'ali mukwano nnyo gwa Kafeero yabaddewo mu kusabira asabye abaana bakakkane bukkakanye abantu sooka nsabira omwoyo gwa Paul Kafeero Mukama abulamuze kisa ekirala n'ensaba abaana ba famire bino byonna nga biwedde bajja kusigala nga ba Luganda n'olwekyo ensonga zonna bazijje mu mawulire buli famire erina ebizibu bakkaanye babe bakakkamu nga kitaabwe bwe yali leero wayise emyaka egigenda mu 17 Mukyanga Paulo tumuziika giri 19 yes naye ebirungi bye yateeka ku mitima gyaffe bye bituleese wano leero bw'obanga okayanira ebintu bya kitaawo okakasa nti gwe abawo balikayinira biruwa ku myaka abaana bonna gye baliko abo Paulo yali amaze okukola bino byonna. Ronald Mayinja ebiraama abantu bangi babikoze ensi n'ebiyisaamu amaaso oba abaana benyini babiwakanya olw'okweyagaliza naye nga nange ngetta kubagamba nti okukola ekiramu kirungi kiramu tujja bikola oba twabikola naye ate n'abaana babe n'obuntu bw'oba okayanira ebya kitaawo bye yakola bwe babo balikayanira biruwa so temwesiba nnyo ku bintu by'abazadde abantu bangi abagagga nga be bali mu kuzimbira bakadde baabwe amayumba. Ronald Mayinja oyo ekintu ky'okuziikula Paul Kafeero abayimbi abasinga mikwano gya Kafeero tebakiwagidde naye abaana baba basazeewo sikikkaanya nakyo n'ekyomuntu okukola ku muganda mwene baba bagamba nti oyo mugandawo omusingawo ono jjajjawo lwaki omubuusabuusa genda n'ekiriwo ensi tulina kugyongerako bwongezi si kugitoola famire tulina zongerako bwongezi si kuzikolaki si kuzitoolako naye ekyo ekya DNA kibaawula tekyongera kubagatta naye bwe kiba nga kibaddewo bantu oba tebajja kufunayo emikwano mipya bakuume nnyo obumu tebajja kufunayo emikwano mipya oba ono yavuddemu mu DNA nga si mugandawo kkiriza nti muntu munno oba avuddeyo nga mugandawo mwongere mukwatagane oba osaalikanyiza nnyo nakyakumuziikula naye kirabika lyessuubi lyokka erisigaddewo eriba nti lyesigaddewo lyokka baligumire naffe abali mumikwano gya Paul Kafeero kituluma naye tukyalina kyakukola naye okukwatagana obumu kisinga obulungi ati ekintu ng'ekya DNA kyakwata mpola olina okukkaanya oba ne maama w'omwana oba ne bamaama b'abaana ne mukikwataganya